Mugamba mutya mumwena abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe Kimbasa mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekyala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde mbalage engeri gy'oyozamu ennywato y'omwana naddala mu abakyala. Eno video ebakwatako njagala nkulaga engeri gy'osobola okukuumamu ennywato y'omwana n'ogikuuma nga nnyonjo. Nkulaga engeri gy'ogyozaamu okusobola okuwa omwana oyo okugimuweera mu caayi ng'ennywato nnungi nga terimu buuka ng'etukula bulungi nnyo. Okusookera ddala akakuuta akooza ennywato z'omwana, akakuuta kalina kuba ka njawulo. Obulaba ndooza bulungi nnyo. Akamu kooza bintu bya bulijjo, kano akamu kooza nnywato za mwana oba kooza bukopo bw'omwana bwokka. Ekitegedde bulungi nnyo kwegamba akakuuta kalina kuba ka njawulo akooza ebintu by'omwana oyo abeera omuto. Nga bw'olabye akakuuta osobola okufuna akakuuta konna, osobola okusala akadeeya ako n'okooza bulungi nnyo n'okafuula akakuuta. Ekintu kyonna ky'ofunye nga kikuuta osobola okkifuula akakuuta n'oba nga kwegamba ekikulu kye njagala oyawule akakuuta akooza ebintu eby'abakulu n'akakuuta akooza ennywato z'omwana bibeere nga bya njawulo, kijja kuba kirungi nnyo. Kati ennywato ekintu ekirala, omwana olina omugulira ennywato eziwererako ddala. Olina okugula ennywato nga ziwererako ddala kuba omwana oyo ateekeddwa okunywa ku tuzzi. Olina okufuna ennywato nga yo y'amazzi gokka. Ebiseera ebisinga zibeerayo nga zitambulira mu sayizi, wabawo akatonotono n'akatono akaddako n'eddako bwe zityo zitambulira mu sayizi ennywato ezo. Kati kirungi zonna obe ng'ozifuna ng'ozireeta nga bw'ojja okulaba. Kati ennywato ezo osooka osaanye ogyoze bulungi n'amazzi gano agafa aga bulijjo nga bw'olaba. Gyoze bulungi munda bwonna olabe nti etukudde bulungi, kuba ebintu ebyo ennywato ng'ezo ez'abaana bw'otagyoza gitukuza ennywato ezo zisigalamu obukyafu. Bwe bisigalamu obukyafu omwana n'aginyweramu omuwere, kimuleetera okufuna obuwuka mu lubuto n'atandika okubeera nga akkaabirira buli kaseera ng'olubuto luba lumuluma. Obukyafu obwo abujja kweza ennywato kubeera nti tozikuumye bulungi. Kati afuna obuwuka obwo obumulumya olubuto n'atandika okukaaba n'aba nga kusumbuwa. Naddala abaana abo abali mu myezi 5, 8 mwaka. Mulimu abaana bava mangu ku mabeere nga muggyeko n'osalawo omuteeke ku nnywato, omuteeke ku mata. Kati olina omugulira ennywato ate olina ozikuuma nga nnyonjo. Kati bw'omala okuzooza bulungi nnyo nga bw'olabye, n'akakuuta kennyini olina okukateeka ebbali n'okatereka bulungi. Kati bw'omala okuzooza nga bw'oziraba, ezo zonna oziraba nnywato ozirabye ziri ennywato 6. Ennywato ziri 6. Kwegamba ku makya w'omuweera mu nnywato, ate essaawa eziddako muweera mu ndala era n'omuweera ne mu ndala, so si kuddira eri emu gy'omuweereddemu mangu nnyo n'ogyozaayozaako mangu n'oddamu n'ogimuweeramu. Ekyo kiba kya bulabe. Fuba okulaba nga ziwerako ennywato, kwegamba omuweere mu ndala n'essaawa eziddako muweere mu ndala. N'ey'amazzi erina okubeerawo nga yo y'amazzi. Kati bw'omala okubyoza nga bw'obiraba, nga bw'olaba ziro zonna ennywato zoozeddwa, buli kimu akasengejja kalina kuba kake nga ka mwana oyo muto, ejjiiko zirina kuba zize. Kati bw'omala okubyoza bulungi nnyo, fumba amazzi nga gookya bulungi nnyo obisuulemu nga bw'olaba bwetyo bwe ndi mu kikola. Fumba amazzi gajje bulungi gatokote ate nga gawererako ddala. Kati bw'omala okugafumba, funa essefuliya, funayo essefuliya erabika obulungi, yiwamu amazzi ago agookya, oteekemu ennywato z'omwana oba oteekemu ebintu by'omwana byonna mu mazzi ago agookya bibeeremu. Bibeere mu mazzi agookya ago zonna, ennywato zonna ziyiwemu amazzi munda agookya ago. Kwegamba olina bikuumira mu mazzi agookya ago. Amazzi agookya go gayamba okutta obuwuka buno obubeera obubadde bugendedde ku nnywato ezo ng'oli mu kuzooza n'amazzi amabisi. Kitegedde bulungi nnyo. N'akasengejja kabe ka bbebi nga kake akajja okusengejja amata ag'ogenda omuwa oba caayi omukalu gw'ogenda omuwa oba amazzi, kuba byonna olina obisengejja. Kati ennywato nga bw'oziraba zonna olina okuzinnyika mu mazzi agookya nga bw'okiraba bwe ndi mu kikola. Ako kalaba akatono kati ako kaba k'amazzi. Ako kaba olina kamuweera mu mazzi
kirungi buli omwana omala okumuwa ku kyayina ddala abaana abo abakyali abato ennyo myezi 5 myezi 6 omala omuwa amata olina okumuwa ne ku tuzzi otw'okunywa asobole okwegamba osobole okujabulula amata ago nga gatuuse mu lubuto aleme kukalubizibwa ng'afuluma. Ekisumbuwa nnyo abaana abawere okufuluma okwo kubasumbuwa olw'ensonga nti amata mmere wetuuka mu lubuto gamanyi okukwata ne gasumbuwa abaana abo okufuluma obulungi. Kale n'olwekyo omwana omala okumuwa amata fuba okulaba ng'omuwa ne ku tuzzi anyweko. Osobola okuyisawoko ku ddakiika oba eddakiika 3 naye ng'olina okufuba okulaba ng'omuwa ku tuzzi anyweko. Otuzzi olina tufumba bulungi nnyo n'otusengejja n'okola kino omwana anywako. Ndowooza olaba olina okuteekamu amazzi agookya mu nnywanto ezo gabeeremu. Kiyamba nnyo okutta obuwuka. Abaana enjoka zibaluma abato naye kibalumya enjoka ezo bubeera bukyafu. Abasinga mwoza ennywanto n'ogiterekanga bw'oyagala. Ennywanto eyo buli weegendako obuwuka obwo n'oteeka mu caayi omwana oyo aba ajja kulumibwa olubuto. Waliwo obuwuka bwe bayita obuwu bwe bugwa ku nnywanto ng'eyo omwana n'aginyweramu aba ajja kuluma olubuto kuba ye aba mwana muto taba nga ggwe muntu mukulu. Aba muto kwegamba ayanguyibwa mangu okufuna obulwadde oba okuluma olubuto mu bwangu. N'olwekyo mufube okulaba nga muyonja ennywanto z'abaana ze banyweramu. Suubira okirabye bulungi nnyo nga bwe nkikoze. Bw'omala okuzooza eri bulungi nnyo ziteeke mu mazzi agookya nga bw'olabye zibeeremu. Bw'otuuka okumuwa caayi ng'ogiggyamu ng'oyiwa mu caayi wo ng'osaanikira ng'omuwa naye nga zikuumire mu mazzi agookya kijja kuba kirungi nnyo. Ogenda kuba okuumya obuyonjo bw'oyo omwana wo tajja kufuna buwuka tajja kuluma lubuto. Kitegedde bwe nkugambye funa ennywanto nga ziwerako. Kibi nnyo kubanga omwana amaze okunywa mu nnywanto mangu nnya ate n'oyagala ogyoze ate oddemu omuteeremu kiba kya bulabe. Wamala oginyweramu giteeke ebbali ate ofuna endala bw'otyo kijja kuba kirungi nnyo. Mufube okulaba nga mukuuma obuyonjo ku babebi kijja kuba kirungi nnyo tajja kulumwa bwoka. Bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.